nafusanga ntya family nti abantu osanga abantu abangi omanya engeri y'okwerwanako era ensi bweti bwekutwala paka lobeera either nekulema oba nogiwangula. Kati wali ku 6 olwozaako ki vaako givuddemu? Katata waffe Gambia yali musuubuzi wa bia era baganda bange bonna almost 90% mu senior 6 vacation twakolako ne taata bia omwo nga birole nga tubeeramu birole nga tubeeramu but era bwe yagwako vacation nengenda. Kati olwo abasasulanga abakozi obanga mukola kintu kya family? Yatuwangayo sente era nga omusala gutuuka batuwa sente era nga buddayo kusomero obaamu n'akantu naye kati ate bwe twamala vacation byaggwako nengenda ku Makerere University Business School. Obudde obwo yali yeeyubula okuva ku national yali National School of Commerce, yali National College of Commerce ng'olefuuka MUBS bagijje Makerere kuba MUBS yali Makerere yali department yali college actually Makerere kandi bagikuza yali munda mu Makerere kati budde obwo natuka yeeyubula ng'efuuka okuva mu National College of Commerce of Business Studies ng'efuuka MUBS era ffe wamu ku baatandika MUBS eyo era nakola business administration nemala nenkola waliwo professional course nayagala nnyo marketing nenkola CIM bagiyita Chartered Institute of Marketing, so I'm a professional marketeer. Kati ate awo netumala nenkomawo nenkolako ne taata wange omwenge natunda nnyo omwenge over 20 years nga mbadde mbadde mu kutunda mwenge promotion actually nakola ne taata wange nga manager we for almost 10 years. Then nenkolako ne brewery mu promotion ate nengenda mu mirimu gyange emirala bensi bwete bwentambuza tukoze ebintu bingi, so after kolako mu brewery andi nakolako n'emirimu gyange emirala nengendako munanga ate mu business ya distribution yennyini. Waliwo ebyokunywa bayita mukombooti, ogwo mukombooti ffe twagulita kyenkana mu Masaka muno, nze nali distributor waagwo omu ku baatandika. So it's been a hustle. Naye finally 2016 nga twakava mu kalulu ako wenanoonyeza simanyi bye byava siza bikunyumiza byatandika naye mbimanyi naye bwe nayingira okuyimba 2017 yes officially okuli commercial naye era kyesigambye mu senior 1 music nagitwalanga subject era nze music nsobola mwogera mu solfas era osobola muwandiika wano crochet music mumanyi mu technical language ye era nze actually abaana ebadropping off bagenda bamusuula nti namukola paka ku senior 4 era namufunamu A. So I'm a musician class rakwa A level ate samu tali actually this is yali ngo option so music mumanyi ne samu twala olwokuba nti music obudde obwo yali defined nti wabayaye ngero omuntu ali mu music abazadde bamulwanyisa nnyo naye nze anti by then noza tegwali mulimu abantu nga balabanga ekinyumo ekiri awe kitategerekeka yali yakiyaye true naye abalemerako beba wangudde kubanga abantu bonna abalemera ku music ewaka babagobangawo. Nze nali MC Wambiasa awo ngetandika era nga bampita Raga General so nkulaga traits nzibaddemu naye ng'era bakiwulira kewaka bajja n'olutalo lw'amaanyi tebagamba kiyimba oyo nze kiyimba musajja mukwano gwange kuba yanjagala ndi muto kiyimba oyo notwononedde abaana biki ne okyasoma ngandikako senior 4 nga tutolokayo ntujja wali obisobola ebyokwemusinga ng'olabika nga atabisobola ensi emanyi ensi abanala ba interview eno ojja kulabayo abantu abatasukka 5 abataka bantu 5 nga bamanyi olugendo luno
kubanga abanaffe abamu baafa kubanga mwalimu okugezebwa kungi obulwadde bwali bwakajja nga bukyali bubi nnyo kati bangi baafa batabobi nga ndi mwana muto naye nga nenyiga kanyankulage engeri gye nenyize mu nsi eno kati jala wetegereza omwana omuto wa senior 4 ng'ajja mu ambiance ng'ate bamuyita Ragajeno era obudde bwa Ragajeno bwe butuuka buba bwange I shine obudde bwe nayimbanga nga Kyakademas era nalina ko wange ya Kyakademas nga tuli bazibu nnyo Raga movie, don't be silly, Putugumba, abandon really. Hey, nga tukubira ddala my friend. Naye twagenda tulifining out, twagenda mu senior 6. Bwetuka mu senior 6, otandika okulengera olugendo olulala. Olw'obulamu. Tolaba nga bigenda bikyuka. Sofuuka lawyer, sofuuka doctor, sofuuka ki. Kale nakyo ne nkifuuka. Because I became a very successful marketeer. But again, life brought me back to the drawing board and I became a musician. Kati wano katini nnyo emyaka gino 10 egy'okutunda bia. Ogambye 12. Nayingira business ya bia ngavudde Makere 2000. To be exact. Because I'm 45 years. So n'ogikola okuva 2000 paka 2016? No, 2000 ate waliwo kyesikuulidde neesimbawoko kuba member parliament wano ebukoma nsimbi awo mu 2008 kubanga bia namutunda emyaka nga 8 awo nga tuli ku peak ane ngamba nali so ambitious ninga ndi bino bya bia bino nga biraka bya kifala ate nga ndabe koma nsimbi ogenda ko mu lukiiko lwa gganga olukulu nalina 28 years then ningamba naye no bino ebintu bya kifala mwana ndaba abasajja bali mu kufuna amajja nengenda mu byobufuzi olwa business tekola bia tatambula kola naye nga obwongo bwange buli kufuka national figure zigambe olugendo obudde bwange bwonna oyagala kwambala amasuuti kusiba mataayi bino olaba bikufeebya obudde bwange bwonna nkubulidde najja engeri gye navaamu mama wange nga ndaba tuli bana nga nyambire ku bantu abangi nkubulidde nakola music nga nize ka mu class kyengana basomesa muntu omu nkubulidde nti okulwanagana kubadde kungi nengenda mu ambiance nga ndi muto nenfuuka MC Ragajeno kati wano bivaamu ebya bioga kampu mulemu kangendeko mu kalulu ndabe we biba sababu zeyi wange nga ngenzeko mu kalulu nga ne mwana wange genze bintu ebyo nenyingira ne safuna kuwagira kumala era nakola fracas mungi nakola mu busobozi nali muto ndowooza ne nakola fracas mungi kubanga ze nesimbawo nenjugumya abasajja abakulu abo paka kadi kyolo nasoka nevuganya ku NRM ticket nasoka nevuganya no kubanga nabatwane mu kooti akamyufu olwo wakawangula kati akamyufu ako tuba tugenda kankujju ambajikisa abantu banga bekoma nsimbi obudde obwo Honorable Peter Kajimu Kiwanuka yali bali bamwadde ba minister kati ate yalina kadi ya fair movement ate nga lubyayi kadi z'abantu baziyuzizza mbo bazize kati tugenda minister waje Kajimu yasooka mu ministry ya economic monitoring bajita microfinance bajita economic monitoring kati awo wenayingira ebyobufuzi nga yampagi nga abantu bantwala nti nze waabwe kana tolina ati akamyufu n'agenda wa secretary general then yali amama Mbabazi n'ateekayo okwemulugunya nti omwana agenda kumpangula kati secretary general n'ateeka bakujjemu secretary general n'akola executive decision nti kadi bajiwadde ani Lubyayi nga tavuganyiziddwa twali tuvuganya already ebbaluwa yetusanga mu kalulu wakati era eyo Besigye naye na mu kooti okuwaaba bamugye mu kalulu kubanga yali wasn't nominated yali akozeseza lukujjukujju okunominatinga nga ngenda mu kande guggwa gutya nali nguwangula President Museveni n'atuyita empozi yange etaga page nga 8 era ojja kuddamu noyeko waliwo ebintu byenerabira bingi so kati awo mu kuwumbawumba nkuwumbawumba President atuyita angamba nti tuziza gwe kiveemu muvireke okukanya kwa nagenda okulaba ate bannaffe bali abatuvuganya eno kuno okuyomba kwaffe bagenda kukosanga political capital batuwangule ate nga nali nzikiriza mu kibiina kyange
nengamba oba president era namugamba kamange president nkuwadde ekitiibwa era nzikiriza era president ngenda ku deploying ewalala era bwe twaba mu meeting eyo emyaka negitambula na deploying mu fisheries na deploying mu naliko PA wa minister wa primary health care ona Kakoza mbadde mu system omwo mbadde mu kavuyo omwo nga nwanagana nze simusala kubeera awo nga sina kyenkolawo so nokkiriza akalulu n'okola ki nenkavaamu nenda banga politics ono bw'ogenza omuyiga n'olaba abantu abamu ng'ate naye muzibu kubanga weebuuze waki politician bw'ava mu parliament taamu emu ate abeera bubi nnyo okusinga lwe yagendayo wali nga tanaba nagendayo yali musajja bulungi ng'ayenywera akacaayi ke ak'ebitaano ak'ebina avaayo adda ku zero completely. What changes? Ekyo noweebuuza bw'oba oli mugezi ogenda oddamu weebuuza nti kitegeeza bw'ogenda mu politics tolina kuba musiru olina kuba mugezi nti politics tawangula nsi eno olina kuba mugezi nti bwe ŋŋendayo si nnyumba yange nti ŋŋenda kubeerayo olubeerera olina kuba mugezi nti n'olugendo kati wano ntuuseewo ne ntuuka nti ewaddako mukama akuyamba n'ofuka member parliament n'ofuna obuvunaanyizibwa olanga nga minisita naki olugendo olukozese bulungi si nnyumba yo enkyovaawo okuba abalala miliyoni 4 abaagala otuulaawo wotudde so nze kyenayiga mu politics nengamba kitegeeza kanzire mubulamu bwange obuli private we naagenda ndye chapati yange ensi ereme kunjajinga so okuva olwo 28 toddanga mufuna kinyegenyege kyonna kigamba nti nzira mu politics nasalawo nti nja kumala kwexhaustinga amaanyi gange abuvubuka mirimo gyange emirala mukama bw'anaaba mpadde nasaba nkukamba obudde obwo ankozesa emirimu naye ng'ate ŋŋamba nti bwe naaba mpezeza emyaka nga 5 nga ndaba amaanyi agasigaddewo gakutuula wamu kuteesa kuba kati politics is about kugenda Kampala kubeera parliament kuteesa nakubeera mugezi nti ensi yo gigasa so at 50 ensi eno bamature enough okukola decisions ku lw'abantu bo kyova nga osanga member parliament ali 45-50 nga tapapa na decision embeera ejja nemuyitako nagamba njababulira edda yetegereza yes byakulabirako ebyabantu abo silence emisali y'ebintu bingi agamba kino kiri bwe kityo kale nja kubaddamu naddamu nakireflectingako nakiteekamu ne mbulamu we bwayisemu mu myaka 5 nti naye kino bannaffe bakikolanga batya so ensi bwete bwetambula muganda nfiik naye mbadde ntuuse wano nti olugendo lwa politics nendukomyawo mu 2017 nga olwo maze oku fisheries njiyingidde president yampa deployment nga 3 ngenda ate obulamu nkomyawo mu business yaffe ey'ekibaala olwo ate nzivunikira erukaya waliwo sirukaya najja nankumbi nkola ekibaala bagita kikankane abantu bakiwagira nnyo ngamba nti obwongo bwange tebujja kukoma wano nkijjayo nkireeta erukaya bakiyita kikankane eyo history erukaya teza kuvaawo kubanga twayugumya ekitundu ekigambo kikankane nga kifuuse kikankane but kuva mu 2013 14 kati 17 yawo nekiyingiramu ebyobufuzi olwo ate Kyagulanyi azze actually nze first victim wa Kyagulanyi buuza nti ntya emboozi egenze kuwanvuwa wasazeewo kunnoonya kanjikuwe kati Kyagulanyi yesimbawo kuba member parliament kya Dondo East tugezaako nali ne muganda wange akola baana awo Makindye tuyingiramu ansomeramu angamba nina contract ya Kyagulanyi okukola baana ze za campaign naye angambye bwetumala talinawo sente naye tuteekemu sente ali atuwaayo sho nga awangudde nga akalulu kawedde kati nyingira mu ange eyo mu business eyo tuteekamu sente mukola baana kati atuwa sho atubuuza tuse mujagala ddi tumugamba nti akalulu bwekaggwanga olwokutaano olwaleero tujagala weekend eddako nanga nebe nabangudde kubanga ye osaje ekibuuzo ekibuuzo ekyo nti mukakasa nebe nabangudde
show ne bakolera nga gwe tofaayo weekend eno bwomala kulonda eddako twagala show era tutimba bana zaffe nakinaki naye nga naffe tusaba Katonda ekyadonde kitambule bulungi kubanga amaanyi tugafuna ki awangudde era bwe yawangula kama n'aba mulungi netteeka show yaffe eruka yaawo neereeta abantu sibalabangako era kwe kugala kw'ebbaala gamba ekyali overwhelming kyayingiramu ebyobufuzi nti bwe yajjira mu sheeyo eruka yaawo mu kalungu waliwo ebyobufuzi bya okuddamu okulonda kya Manuel C5 ng'olwo NRM eresi kyabaggu nga movement NRM eresi kyabaggu nga DP erese Musoke Basewungu baani nga bali ku Musoke Basewungu abo banyingiza diirwe tuwagire Musoke nene Musoke yali mukwano gwange ngera ku kibala kyaffe kwabeera manyiganyo already so nengamba kampagire ku muntu gwe tubeera naye so siyasama nti yanze naita Sewungu nimuga tuwirawo show nagula ne meza awo naki nga omanye ebyobufuzi Kyagulanyi ajja ku show bantu bayitirivu nnyo kati Kyagulanyi yali newcomer mu byobufuzi ndowooza nga bano Basewungu be bamusingako ku maanyi kati Kyagulanyi byalaba Sewungu mu audience n'amuyita Honorable Sewungu jangu ku stage n'amuyita ne senior mu byobufuzi nga gwasanze ku show onazenga muyimbi tibyali mu politics n'akamu onazenga muyimbi nanga Honorable Sewungu jangu ku stage kati n'agala mubuuzaako n'amugamba nabwe yamuwa omuzindalo Sewungu n'ayanjula Musoke oli esimbye ku kadi ya DP nti ono ajuka abantu bangi nnyo nakinaki kati Sewungu n'ayanjula Musoke ne Musoke najja kati ebibadde ebya konsati yaffe ate bifuze bya kadala ka byabufuzi Kyagulanyi ayongerezaako tugenda kudda e Kalungu twongere kubabulira enjiri ya Musoke ono kati olwo enkambi eri ya movement kulembera nafa movement tuteeka mu red aga nti abasajja bano balese politics wabo mu kizimbe kyabwe juka tupangisa ku kizimbe kyabwe Uganda Cares kula tupangisiza kifunga batwadde ekifo kinene nnyo ate okuvuula ebbala yasigalawo I lost money I lost everything naye mukama abaku training akutegekera landing siddako so olugendo bwete notambula I lost it all era nzikiza era nemanya kiragamba nti n'olugendo lw'ebbaala nalwo ndukomezaawo nga bwe nakoma ebyobufuzi so toliddamu kukola bbaala era nagikomyawo kuba nategeera nti eri vulnerable ku byobufuzi embeera ento nejja negiyitamu bweti kimu kyonna nekisaanawo so nga ate otegekedde ebbanga so nga ate bw'oba wazimba emmwanyizo kujjako mu byabufuzi kujjako omusana gwe gwase neguzookya ate nga kibayisa bubi mwenna naye ebisigala gatupa n'obulamu obuli silent bunyuma gwe tononyeza bbanga linonyeza tolirabye so n'obulamu obuli silent bunyuma so webityo byayingira ate bwenti bwenyingira ate mu kuyimba bwenti bwe nayingira okuyimba nenyimba yakayimba awo mu 2017 olwo nga bbala bagigala nenyimba yakayimba ka ssente kayimba kange bafani bange basinga okumanya kewasookerako olwo bwe nasookerako nga busatu ssente ka breaking ice breaker so bwenti bwetaka okuyimba bwetaka okuyimba kate ntandika okumanya ebinyigiriza abayimbi omuyimbi ono bw'ayimba ki ekimugaana okukola ABCD nabyo mbimanya bwe mbimanya ntandika okugamba tubisalidde tutya amagezi kuba kati nnyingidde omulimu guno ng'omuyimbi alina okufuna ssente ku stage tazifuna omuyimbi ono omupya ayingira kizibu nnyo okutuuka ku stage kati nga nange nali mu kunyigirizibwa okwo alina kupambana kati bwe nti wenyingira music administration kuba naba nayimba nendaba nga ebinyigiriza bingi omuyimbi ono ayingira naye nga ate n'omukadde wadde tayogedde naye anyigirizibwa bwe mutula mu rumu emu actually asinga n'amaziga because kankubuulira efik omanyi nti no okukola oluyimba lumu n'olukola mu audio n'olukola mu video ensi neerumanya
lukola edduuka lya Chakala Damba sente zirugendamu gomanyi nti abayimbi ogenda du performinga wa ojeyo sente z'olutadde gomanyi nti abayimbi bangi abobola abalungi nsi beyeegomba abalina projects eziwere 6 nga zaagaana nga zo zolabako hit songs ezo zentono naye nga alina ngakugandina ennyimba 10 naye nga gwe z'omanyiiko ziri 10 kati nga waliwo obuzibu awo naye nga ate omanyi nti waliwo omuyimbi nga tomulanga nkona ku stage nga performinga naye nga ate financial akola bulungi kati awo tubuukira nengamba waliwo be batatugamba musically nti osobola okubeera nga okola bulungi music wo ng'atambula naye ng'olina audience lwaki nwanira ensi yonna awo nawe tujja tutuukawo so munayingira music kati nga nina ate okuddayo nga mugambye nze Lubambula manyi nnyo okwokya nga nina okunoonya ki ekinyigiriza omuyimbi kati awo oyingira mu bukulembeze bw'abayimbi b'e Masaka awo entandikira otandika okunoonya bannange baali bakiyita batya baali bakiyita batya ekibiina ekyo kakati twatandika n'ekibiina bakiyita United Musicians Associations Masaka chapter United Musicians Association Masaka chapter kitandika nani bannange gye bali SK Brian Banti Bicons waliwo abaana benasanga mu industry already wane Masaka nga we bali ngate bakulu Banti waliwo mwambi omwana n'okufaya Ponsi yalina band yalina ka group ke Mr. Spelling omitanga Mr. Spelling so muganda Jimmy waliwo abaana we baliwo nga ba MC Michael ba Mickey Pako twali ka group kaliwo kati nga nina okusooka banoonya tukole eddoboozi bwe tukola eddoboozi eryo kati ate Mukama n'atukola bubi okay ne tutambula kaawo nga tugenda tulwanyisa kubanga jjukira twali tunoonya omuyimbi ono w'e Masaka shobwe gye Masaka mu kitundu kye tukote eddoboozi ng'omwana oyo akonsidaringibwa okuyimba ku stage n'afunamu ne kasente sente zireme kujja ab'e Kampala bazizeeyo gye gimu ku mirama gye twalina nga abayimbi b'e Kampala manyi okujja okubalanga ne bagende mu byalo ne batajja so nga singa oteekateeka abaana abasookawo bali babasobola basanga so twalina emiramu emirungi gyatuukirira kati awo twalaba nga tukikolera ku local ground kubanga kisobola okuvaamu nekinaavaamu bbanga ki nga tulina okugenda twegatte ku national scope tumanye tufe Masaka tumaze okwekolamu omulimu naye ate ab'eggulu bo bagamba ki nga tumaze okwekolamu omulimu nti Masaka fe tumaze okukola bwe tuti naye ate ab'Embarara bo bagamba ki olwo kwe kukijjawo mukole ekirala kati olwo tuwulira ng'e Kampala waliyo abannaffe abeegasse mu kibiina kye bayita UMA Uganda Musicians Association ng'obudde obwo yali akitwala biina Mugerwa twatandika nani bannange kati yali Sindi mukulayira Fiina Mugerwa yawa Sindi oluvannyuma Fiina badde secretary Fiina taddeko omukulembeze waakyo ngenda kujjukira ani yatandika ngenda kujjukira so tugende Kampala tutandika okukola naffe twegatte ku bannaffe abangi kati era enteekateeka zaaliwo tugenze mu meeting tufunye obukulembeze kati obutwala obugattako bannaffe abalala mwagenda ne mwewandiisa mu UMA ekibiina kyaffe twakisitula ne tugenda mu UMA muwandiisanga ekibiina oba ng'abayimbi kati nga bagita cluster y'e Masaka kati nga cluster zaali zikiikirirwa wonna kati ne tugamba nti kati engeri gye tutuuse wano si wabi kati tuteeseze ku mmeeza eri national tumanye bwe tugamba nti nno omuyimbi w'e Masaka anyigirizibwa bwe kisolvinga n'ekyesoroti kuba tewali muntu ayinza kuwuliriza ng'oyogera nti fe ab'e Masaka omuntu alina okuwuliriza agamba nti fe abayimbi b'eggwanga
so awo tetuvaawo twawangalawo ko naye ngaera gavumenti tetufiiringa bulungi ekyasiga otuleetera nno okutufiiringa kuba obudde nga tukolera tulina ka office ku National Theatre nga naffe tulaba okweyamba tekumala kati COVID-19 bwajja ne batuggala completely kati awo eddoboozi ly'omuyimbi tandika okuwulirwa kuba omuyimbi teyabanga ku stage omuyimbi asobola okuyimba oluyimba ne lubuna eggwanga nga tavudde mu nnyumba omuyimbi obudde omwalimu politics oyo omubi nga gavumenti bwebaleka ne bafukanirule ate nabagenda batawaanya kati awo genosale wayingirira mu equation waviirayo nti mujje tulabe mbayambye ntya abayimbi okusigala nga muyina ke muyingiza wadde ensinzigale tutandise ezo e-concert ideas za e-concert lwezajjira naki naye nze mbadde kyenjagala kudrivinga nti revolution e-concerts ezo mwazifunamu nga abayimbi b'e Masaka kati bwetwegatta kwedi national scope nze nali national coordinator ng'era buli e-concert tukakasa tukuliko abayimbi aba national abayimbi aba country abawera 5 abayimbi buli yabangayo era ng'asasuddwa bulungi kyazangamu abantu amaanyi tebabanga bangi abayimbi 5 si bangi naye ati kiwe essuubi nti mulundi guno bana 5 bagenze ku mulundi ogujja 5 abalala banaaga yes so ne mukitambuza mubadde kati ate kino ekyagguleta Masaka kijja ddi kino kyennalabakokko olwo otuuka okuwalikiriki obuyinza oba ekyo nakyo kati kyali kirala nga bya federation kakati genosali yatuka ekiseera n'atwevuma naye naga nti abayimbi muntamye mulinga byenda actually yagaa nti mulinga byenda oba okwata kino oba omanyi kino kikutte nga kino ate kifubutukayo oba omanyi kino kinywezeza nga ate kino kifubutukayo kubanga batukesa nga eggulu wafuuse eggulu ono aba avuddeyo ate basipasita bagenzi ono aba avudde ati kyatwala ebbanga lingi bambi n'atutamwa n'agamba sijja natwetamu kuba yaspendinga sente nyinyi simanyi bano basipasita simanyi bano baani covid bwe yaggwamu waliwo abayimbi wadde nga twali tumanyi nti gye bali mu nsi b'amaanyi naye nga tebagendako ggulu waliwo abayimbi wadde nga baali banyigirizibwa kyekimu tetwabawulirako mu byabufuzi nti gundi wadde anyigiriziddwa akoze bw'ati kati ensi bwe yatereera nejjeno n'abanoonyaako naga ne bannaye mwe bagundi mbalabye nnyo gundi nkulaba buli kaseera balinamu abalala baliwamu kyokka mwe bayimbi mweka bali mu industry eno anti ekikonombo kyaliyo kyamaanyi but anti era yakireetanga kubanga yanoonyanga banasinkana yekennyini nti ng'awulira nti gundi yakulembera bano gundi n'akulembera bano kati nga gwamuga nti gundi yakulembera bano ng'amuyita gwamuga nti gundi ng'akulembera amanyi gavumenti bwe neekuyamba esooka okutegeera bizibu byo kati ekizibu kya music kyali kizibu okutegeererawo naddala nga tumaze kukiwa budde kumanya nti nno obuzibu buvaawa kyasumbuwanga genosale ekintu kyazzeemu ky'abantu baatategeera yayingira ebintu byaffe abayaayi ng'ate ye tabimanyi kati ng'alina osooka okutegeera ekizibu kiriwa ekinyusi ky'ekizibu kino so kyoba nga yayinvolvinga abantu bangi n'akaayana nabo finally mu kutuyamba era abadde alina kuyita mu government structure eteredde obulungi okitegedde kakati government structure ejjawo etya nti bagamba nti kati bano tubakooye association zaali ziweze zigenda mu 14 zibayita musician associations ng'enkya balaba basupasita bavuddeyo eggulu nga simawole batalented simanya bakola baki simanya bakulieftive biki nga bawezi association yaziweze 10,000 lukyanga oli ateekawo association fe balegend fe ate sibayaffe baani kati bakadongo kamu solution yali nti association zino zonna zikuŋŋaanire wantu wamu tuziyambire awo idea federation we yajjira era fe abaali abakulembeze
bebitundu associations zizino sub-regions bazali mukulembeze wa Greater Masaka nga waliwo n'abakulembeze aba regions endala ne batuyita tubeere mu lukiiko olwo idea federation gundi zino zonna mu federation idea federation ejja naye ate tukizuula mu lukiiko twateesa bulungi nnyo ne tugamba federation yeetandike era ne tukkiriziganya association zaaliwo obudde obwo nga wuma nti ze ziba zitandika ki federation